mweyongera okuvuga ekintu kya sanctions naddala bamanyi oluzungu mukivuge ku Twitter everywhere bannange mukisonsowaze bannaffe abali mu diaspora bannange mugende ku nguudo nga mwebaza Bungereza mugende mujiddizo mugende ku embassy zaayo tubeegayiridde bane tubeegayiridde ensonga ezo bbiri nga mwebaza Bungereza then n'okubanja Masaaba ebyo bintu bibiri senga mu bitukola mujja kuba mutukoze bulungi naye ne ku Twitter abantu abo mubazzeemu amaanyi wulira Museveni ali mu katubwati bali mu mbeera enzibu balina ebintu bye batandise okubala ebibasobedde era bagenda kuleta diversions nnyingi nnyo okusobola okutujja ku sanctions za supiika wulira Museveni bagamba bwe bati Museveni ali mu katu abasajja bakubye sanction ku bano sikola kuba Museveni tebamumanyi bamuluwalinga into the trap bwe bakuba bano sanctions agenda kuliyakitinga atya ng'omukulembeze w'eggwanga ku buli bw'enguzi okitegeera alwanyisa enguzi oba agiwagira anaamugjawo oba taamugjeewo kati Museveni ali mu kattu alina okuggyawo supiika ate bw'amutegululawo alina by'aba ateguludde essaawa zino kati balonzeewo okututeeka mu diversion tuve ku sanctions ezo n'okuleeta ba propagandist okutumalamu amaanyi otulaga nti tezirina makulu eri emabeganga bwe bateesa kyobula ba parliament waliwo alternatives bbiri ababaka ba parliament nabagamba bamba mwagala okuvayo mukiteeke ku ansad ya parliament tuvuddewo olw'abannaffe abaabula nti tugenda mu kulonda okulala nga bannaffe abaabula mu kalulu kali tebalabikangako n'abali mu makomera tebawoza tebasalirwa tebakola ki n'olwekyo ffe tuvudde mu palamenti mpaka ng'abaawambibwa balabise ne mukiteeka ku ansadi okitegedde ffe tetunnabagamba nti waliwo omuntu omu eyasindikidde omuntu omu omukulu mu NUP n'amusindikira ensonga ezo oli n'amugamba ffe tuli kibiina tetusobola kujjayo omuntu tetunnaba kugamba nti mubajje mu bifo byabwe ebyobwa palamenti tumanyi nti ekyo tekiri mu busobozi bwammwe tugamba kuba recallinga from the parliament batukiikiririre bweru wa palamenti eddoboozi labwe lijja kuwulikika nnyo nga teriri mu palamenti bukyanga bagenda tebatuusangayo kyaffe ne kiyitamu kati bafulume mu protest ey'okuyisaawo eddoboozi lyaffe nga bali bweru wa palamenti tetunagamba nti mubajje mu bifo byabwe ebya palamenti no bave mu palamenti tebaddamu kuteesa naye basooke bagendeyo bakiteeke ku ansadi ya palamenti nti olw'ensonga bweziti ne bweziti ne bweziti ne bweziti tetugenda kudda mu palamenti tubeera tutya mu Uganda saha ayogedde n'agamba ne bannaye nga museera amazzi nga museera amasannyalaze wano mu ddungu amazzi kyekintu ekisinga ebbeeyi naye ate kya ssente ntono nnyo bw'ogerageranya ku z'e Uganda wano tebalina mazzi naye amazzi gaawo wano amazzi kyekintu ekyebbula ekyalibadde ekyebbula naye weegali ate ku ssente entono e Uganda tulina kye bayita fresh water naye nga kya buseere kati palamenti ate n'essaaha ennaku zino alina foomu gyaleese muganda wange ne mutuseera amasannyalaze agaffe agakolebwa ku ssente ezaffe ez'omuwi w'omusolo busoga n'ebeera mu nzikiza ng'erina ddaamu zonna ziri mu busoga mutuyita basiru tulina ensonga okujjayo ababaka baffe owa NRM agamba atya nti palamenti scene of crime n'abaffe ne musigalayo bagenda kutujja ku nsonga ya sanction nkugambe kino ekintu waliwo n'omuntu ayinza okutemulwa kati e Uganda ne bamuba amasasi okujjawo tooko ya sanctions babo batandise kuleeta bibbomu ebitaliiyo okakasa omuyeekera ayinza okujja n'apangisa akayumba ako mu nnaku 3 n'abanga akataddemu ebintu ebyo byonna akawayalinze
nga tannamanya ani chairman bani abajja wano bani abayita wano bani okakasa omuyekera asooka nkugambye omuyekera nga nakikola asooka najja napangisa ennyumba nga nene nateekawo ne supermarket nga mwe mulaba supermarket naye nga mu supermarket mulimu ekintu ekirala naye nga Museveni otuyita basiru omuyekera napangisa ku lwokubiri ne mumukwata simanyi ku lwokutaano nga buli kimu yakitaddemu okakasa oyo abamuyekera mmwe babalimbe bye babalimba nze sibiriimu nkugambye omuyekera Museveni yagamba bw'ati bwe yali yeeteeseteese okuyekera Obote yasooka n'amulaga ekifaananyi ekirala namuteekako bambega ne bakola batya Museveni n'agenda ewaabwe n'ayiwa bulooka n'asiba faamu ne yeetooloozaako sengenge n'ayiwa bulooka n'asima omusingi bambega ne bagamba Obote nti oli yali akulimba alina mu kuzimba atandise okuzimba bambega bwe bamuvaako n'akwata emmundu n'akuba Obote otuyita basiru oba olowooza ffe tetuyeekerangako olowooza ffe tetuyeekerangako nze neyeekera Liberia nze ne Jono Musuguli oli mu Tanzania nkugambye omuyekera nga nakikola asooka najja napangisa ennyumba nga nene nateekawo ne supermarket nga mwe mulaba supermarket naye nga mu supermarket mulimu ekintu ekirala naye nga Museveni otuyita basiru omuyekera napangisa ku lwokubiri ne mumukwata simanyi ku lwokutaano nga buli kimu yakitaddemu okakasa oyo abamuyekera mmwe babalimbe bye babalimba nze sibiriimu nkugambye omuyekera Museveni yagamba bw'ati bwe yali yeeteeseteese okuyekera Obote yasooka n'amulaga ekifaananyi ekirala namuteekako bambega ne bakola batya Museveni n'agenda ewaabwe n'ayiwa bulooka n'asiba faamu ne yeetooloozaako sengenge n'ayiwa bulooka n'asima omusingi bambega ne bagamba Obote nti oli yali akulimba alina mu kuzimba atandise okuzimba bambega bwe bamuvaako n'akwata emmundu n'akuba Obote otuyita basiru oba olowooza ffe tetuyeekerangako olowooza ffe tetuyeekerangako nze neyeekera Liberia nze ne Jono Musuguli oli mu Tanzania twali babiri nga tuyeekera wa nenva mu kirooto limba abatabimanyi nkugambye ajjira ddala napangisa ekintu n'ateekawo supermarket ne mulaba supermarket n'etwala omwaka mulamba ng'ewa n'emisolo mbwa omuyekera yaze munapangisawo leero ne mumukwata enkya Samira mulina mmwe ababaka baffe bave mu palamenti kiki ekiri mu State House obulogo obuli mu State House wulira ne egula emisana wabaddeyo okusamira ennaku ezo zonna wabaddeyo okusamira n'ekiro omusawo kye yakoze omusawo aliyo kati bamuyita Gahakwa musajja Murundi naye nga yakulira Tanzania yavudde Tanzania naye nga Murundi bamuyita Gahakwa agambye bw'ati Kyagulanyi baloge muloge afe eddogo oluvannyuma lwabiri ebirala bye bakola biri Kyagulanyi yafe eddogo era bagambye bagenda mu kitundu ekisangibwa Kiruhura lwa Kitula bakiyita Nshwere mbu waliwo ejjinja mu kitundu bayitawo Nshwere simanyi Nshwere bagenda kusalirawo ente bbiri enzirugavu n'enjeru nga bakola eddogo ly'okuloga His Excellency Kyagulanyi afe nakyo deesi
kubanga assassination endala esobola okuleeta problem. Ono agamba asobola omuloga n'amuwogola emba. Peter Bose owulirira bino His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu kattu. Embeera gy'ayitamu ebadde ya bunkenke ng'alowooza nti oba oliawo bamuteekako dda bamafiya bamutambulirako. Baagala okumukuba amasasi mu ngeri gye bazze battamu abantu ab'enjawulo. Bano bamugezezzaako enfunda eziwera ne bamutega obutwa n'abutebuka, ne bamutega ab'amasasi n'abatebuka, ne bamutega accident n'azitebuka. Mwami Museveni tatudde, yasigadde afumba omutwe nga yeebuuza nti omulenzi ono muli ddala yeeyita ki? Anoonya engeri y'okumusaanyaawo, naye ali mu okutya agamba bwe mujjawo bannayuganda bagenda kulowooza batya? Banaateeberereza muntu omulala atalinze? Olwaleero afunye omusawo w'ekinnansi amuwadde amagezi nti ono Kyagulanyi Robert Ssentamu tasaana kukuba bbomu, tasaana kukuba masasi, era tasaana kuweebwa butwa. Wabula bamukoleko, bamusindikire eddogo erigenda okumujjambudde, era enteekateeka bazitandise. Mwami Museveni balidde ssente ze nnyingi mu bintu eby'ekiganda ebyo ebyokwagala okukozesa eddogo nti aggyewo abantu abamu, ali naye okwagala okwongera okweganga yeenywereze mu buyinza. Ensimbi ze zitokomokera mu bintu ebitategeerekeka. Kyafa tayagala muntu n'omu ayogera ku ntebe ye, era kasita oyogera ku bwa pulezidenti wakuyiyiza enkya n'eggulo. Kati embeera gye bayiyiza yakusaanyawo Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bamukuba eddogo. Kitegeeza nti buli ali w'oli osobola okwongera okusaba mu ddiini yo okulaba nga Mukama Katonda ataasa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Nga bw'azze amutaasa amasasi, nga bw'azze amutaasa akisidenti, nga bw'azze amutaasa obutwa, ne kino tusobola okusaba Mukama n'akimutaasa n'asimattuka abalogo abamwesimbyemu. Endala esobola okuleeta problem. Ono agamba asobola omuloga n'amuwogola emba. Waliwo ababuuza ebibuuzo, lwaki aba NUP be basinga okubanja Kabaka? Era batandise okugamba mbu His Excellency Kyagulanyi yatutuma. Uganda erimu ebiwayi bibiri, abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Bw'oba tuli wa NUP obeera w'abali. Njagala mbuuze, lwaki aba NUP be basinga okuvumirira enguzi? Kubanga ffe bakasitodiyani b'eggwanga eryo kati. Lwaki ffe tubanja abali mu makomera? Ffe tubanja obwenkanya kuba kati eggwanga lyadda mu mikono gyaffe. Iffe abaliwo ku lw'eggwanga Uganda. Tetubanja Kabaka yekka, tubanja ne Masaaba. Tubanja ne John Bosco Kibalama. NUP yerwanirira obwenkanya. Bayibuli egamba mu Isaaya 62 nti abajjukiza ba Mukama temukoowanga. Ffe tuliwo obutakoowa ku lwa buli muntu anyigirizibwa. Bwe tubanja Kabaka, bwe tubanja Masaaba, bwe tubanja obwenkanya, olaba ffe tukyabanja ripooti ya Kagezi, ffe tubanja ripooti ya Kazini, ffe tubanja ripooti ya Zebula Mando eyali asabye okumuwa His Excellency Kyagulanyi amukuba akabedo. Yagamba abaana njagala obabemba be wano be mbu ajje ku poliisi okuwaba ng'awulira nga atalumizibwa, naye nga bw'ava ku poliisi ng'awulira afa. Ffe tubanja obwenkanya bwa Zebula Mando ne Namwandu we yalya ssente. Ffe tukyabanja obwenkanya bwa Zebula Mando.
ffe tubanja obwenkanya bwa Sobi yali agobera His Excellency okumutta n'olwaleero tukyabanja lipooti ya Sobi kubanga ffe bakasitodiyani b'obwenkanya temukiteeka ku kabaka yekka. Kabaka tumwagala kuba ate ye wansuso nnyo gye tuli, naye ffe tubanja obwenkanya bwa buli muntu yenna atalina bwenkanya. Kati tebakibateekamu tebabalimba kubanga baagala ogamba simanyi Kyagulanyi simanyi mbuno yabatuma atutuma ki kyogamba ye yatubuulira nti nno tulina okunyigirizibwa. Olowooza ye yaŋŋamba nti Wire bw'olinnye Uganda owedde ye yakiŋŋamba sikimanyi. Olowooza nze situla yabannange Kyagulanyi olunaku ayogera n'abantu bameka yatuzuukusa byaggwa ebisigadde byaffe ekiki yakimala ate mujja kutuwulira. Bannaye obudde bugeze tetunawumbawumba wiiki. Olunaku lwali lwa Sunday lwe twasoma mu 1 Peter chapter 3 verse 12. Amaaso ga Mukama n'amatu biri eri abatukuvu be era awulirira ddala, naye obwenyi bwe buli abwolekereza abo ababi. Bwe bubaka bwe twasoma ku Sunday, ngenda biyitamu mangu mangu. Bwe bubaka bwe twasoma ku Sunday. Ku lunaku olwokubiri ne tugenda mu kigambo ekyali kigamba kyekiseera okukola okusalawo eri eggwanga lyaffe Uganda. Mu Hebrews chapter 11 verse 23 to 27 nti olw'okukola Musa bw'olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'asalawo okuyitibwa okugaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo, n'alondako okukolebwa obubi ne baganda be ng'amaze okusalawo n'okulingiza mu future n'alaba okubonyaabonyezebwa kwa Mukama waffe Yesu. Bwe yakulingiza n'akumanya n'alondawo ekyo n'abeera akabonero akalanga okununulwa, n'alekayo okwesiima, n'alekayo ebirungi byonna, n'asalawo okuyisibwa obubi ne baganda be. Ababaka ba palamenti yenesawo okusalawo muyisibwe bubi naffe lumu naffe muleme kubeera mu sitting allowance nga mumaze kutunyunyunta emisolo gitulemye okusasula emikadde kati muli mu kutubagira mipya. Waliwo omusajja owa URA yakubidde omusuubuzi akantu ako tukatambuza, tugezezaako katambuza. Ndagala okwebaza mwannyinaze Olivia Mitiana Galo atukolera omulimu mulungi nnyo. Tulina abantu ab'enjawulo basara mwenna betutuukako, abaana bangi nnyo abali wano mu comment section obutuukako n'obagamba munoonyeze video bweti ne bweti. Bannange team comment section mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ddakiika nga bagizudde luli nali nnoonya video ya Kasule Lumumba gye yagamba tugenda kuba abaana bammwe amasasi, nagenda mu team comment section munoonyeze video bweti. Gwe oba olina kyonoonya bagambe mu ddakiika 3 ojja kuba okifunye. So bambi mwebale nnyo mwebalire ddala newankubadde muzannyira mu kirasi. Waliwo master ali mu tiimu ya Tuli Bulala family. Nja mmuleeta wano temujja kuddamu kuzannyira mu kirasi, ye buli wabeera n'emiggo gye wano weegiti. Oyo omusajja buli mulaba nzijjukira abasomesa mu primary ne mpulira nga nkyawo okusoma oba ne mu university bwe bali. Nze sijja soma, sijja bisomayo. Wulira, yesaawa okusalawo okuleka ebyokwesiima, okuleka obwo obutiibwatiibwa bwa honarebe obwo obugombe bw'obulwamu obwo bukutwala. Nkugambye empuuga eyali owaffe bwe yalabanga emmotoka zimuviira nalowooza mbu wakabi nnyo. Kaakati nno yesaawa
kyovula bantaasa Honorable Ssenyonyi ekyatwala Anania tekinona Safira. Olunaku olwokusatu twasoma ku kuzuukira kwa Uganda ne tusoma mu kitabo kya Yokaana 11:38 kwa Namunya, Ezekiel 3:7 okuva ku lusooka paka ku 14, Zakariya 3 okuva ku lusooka paka ku 10. Nga Yesu atuuka ku ntaana ya Lazaro n'azuukiza Lazaro n'amugamba vaayo. Agenda ovaayo, Bayibuli egamba nga asibiddwa ekiremba ku mutwe nga n'ebigere babisibye nga alina n'engoye z'abafu. Yesu n'agamba mumusumulule agende. Ne ezo engoye n'emiguwa egyo egikusiba egyo, waliwo emiguwa egisibye Uganda, waliwo emiguwa egikusibye nga tomuvinga, waliwo ekigoye ekiri ku maaso nga tulaba gy'olaga. Adimini wange yagenze mu vacation, ali mu vacation, yagenda by the way, aludde nga agenze ne bwemwogerako tewali wamumanyi face. Naye aŋŋambye bannange wire respect omuntu abeera Uganda ng'abeera ku video. Okuva lwe yagenda ebintu byampaka, omuliro amasanyalaze tegaliiko leero, esimu tekuli muliro, data adduka emisinde, ali eyo bimulemeredde, womunoonyeza tomulaba, okola biki? Agambye abantu bano bakikola batya? Aŋŋambye simanyi kiri mu nsi gyali tebalina kye bamanyi ku ntambula yansi, byonna bye mu briefinzemu leero tebalina kye bamanyi naaka. Museveni yakwata ekigoye n'akitusiba ku maaso. Bannayuganda balinga Lazaro eyava mu ntaana ng'ekiri okuzuukira azuukidde naye omutwe gusibiddwako ekigoye. Ebintu byonna bye mubuulidde talina na kimu kyamanyi. Gyali ensi balinga balina mu mirembe gyabwe tebamanyi na biri mu ggwanga. Baliko ebigoye by'abafu. Nakugamba Museveni atusibye ebigoye by'abafu bingi ebisana okutusumulwako ng'okyali wansi w'amakanisa ago abalokole ba Museveni abo, amakereziya agawambibwa Abanyarwanda, bayimaamu abo Abanyarwanda abo batusibye butalaba gye tulaga, batusibye butatambula. Ebyo bigoye by'abafu. Parliament kigoye ky'abafu kitulemezza okutambula. Bye twandyekoledde tusuubira bagenda bikola. Kwolwo twasoma ku kuzuukira kwa Uganda. Ezekiel 3:7 Ezekiel 3:7 agamba amagumba amakalu agali mu kiwonvu nga gali awo mu bbanga makalu naye ne gaddako ennyama. Kwolwo ne tugenda ne mu Zakariya 3 wali ku Yosua ayina ekigoye ekiddugala. Abo abasajja be muliko mbuno simanyi kyemuvudde mukonera mu makanisa ne mukona. Ogenda mu kanisa ovaayo ngo ekintu kyatandise okusimbira mu kyaki. Mugambe ekintu ate mbadde ntudde wana nga ne pasita ne bwakigoba tekivaawo. Oli sitagananti wayingira mu kyaki, wagenda okulokoka ng'olina edduuka, kati ovuga bodaboda gaali, mweyongera kugwa. Ebizibu musinze bifunira mu makanisa. Waayi bayosuwa ebigoye biddugala. Kati naye n'akusiba ekiremba ku mutwe, totambula tovaawo, weeyongera kuggwawo financially, oyongera kuggwawo, bongera kukenenula, oyongera watunda ettaka. Kati gwe yayingira mu kyaki ng'olina ettaka oli mu kupangisa, ate opangisa single room. Katonda waffe tatuyitangako kutubonyaabonya.
walokoko ine mmotoka kati toyina yadde kagaali ekkanisa yafuuka kigoye ky'abafu nabagamba tusooke tukyesumululeko obwakabaka bwonna obuliwo bwonna babuwamba kigoye ky'abafu kitusibye ku mitwe tetulaba gye tulaga ate abalina obwakabaka ate abalina katikkiro ebyo bigoye by'abafu bibasibye ne bwe muzuukira temutambula kanisa yawe tayogera ku bwenkanya minzaani etapima ebeera minzaani minzaani etapima ebeera minzaani enzikiriza zonna ze minzaani okubeera obwenkanya balina okuba nga balaba buli kintu be balina okugaba obwenkanya enzikiriza zitayogera ku bwenkanya eziteetera n'omuntu omutemu ne mukera ku makyera n'olwaliro mubaddeyo musabye mujjuddeyo ebyo bigoye by'abafu kyemuva mulaba nga temuseetuka ezo baziyita looti ezimu zaava mu looti ne zifuuka mbugo zibanyuunyuuse omufu gwe baziika mu lubugo tavunda emyaka 776 mwebi bakusanga olinga bw'olinga olubugo lwakunywa bwe omukazi yagambye ebigere bya mulambo ate ndaba bya Dennis ate Dennis ayimiridde wano ate mulambo yeebase naye ebigere byonna bye bimu kanveeyo eyo ngende mu kigambo mukumbawumba wiiki olunaku olwali lwakusatu Katonda nga naasala omusango tasaba bujulizi Yobu 3:19 paka kwa 3 kubanga agoberera amakubo gaffe n'ebikolwa byaffe bw'atuuka okusala omusango tasaba bujulizi waliwo abatugamba abungereza epapye yandirinze nerindako ekiva mu kooti no Katonda bw'asalawo okukwata supiika eddookoli tayagala kumanya kubanga byonna ebyakolebwa aba abimanyi kati nno Museveni ali mu katu amulekewo ensi zonna tewali nsi egenda kuddamu kubawa buyambi amugyewo asobole okufuna obuyambi kati nno eryo eddobo liri mu Museveni alekewo Amongo simanyi Amongi aleme kufuna buyambi kubanga yawagira enguzi apretendinge nti alwanyisa enguzi amugyewo ate kati oyo supiika muzibu nnyo abadde azimbye dynasty nagibabuulirako wano oyo supiika kati okuvaawo obulungi okujjako nga Museveni amusse busi katuusaawo n'alega ku buyinza awo ogenda kulaba embiri gegenda okujjako agenda mumutta busi bw'amugjawo n'abeera mulamu kata kyalina kifo kyasobola mmuwa kuba si Kadaga ye yali munnanga awedde ku mpagala n'agumiikiriza ejjoogo oyo bagenda mmuwulira naye confusion mu kampu y'omulabe waffe temugyerabira you will tell me ziyazadde zanaazadde bwe twaveeyo twagenda mu Daniel essuula nnya ng'omuti gugudde ng'omuti gugudde mu Daniel essuula nnya omuti ogugulumidde omwoyo gwa Babiloni ogufugira mu Uganda abantu bangi wano kummwe Mukama abawadde ebirooto eby'enjawulo Mukama abazzeemu mu kusaba waliwo omwaŋŋambye naye yafunye ekyo eky'omuti gwalindigguse ne gusiguka kuva ku mirandira naye we gwagudde amatabi gonna ne gamenyeka gonna ne gase nga toyinza na kujjawo lwe bayita oluku omuti gwabadde munene ne gusuka kibuyaga yagukubye ku ttaka nga muwanvu munene ne gulindiguka gwonna ne gumenyeka gwonna amatabi gonna ne watasigala bangi kummwe waliwo ebintu bye mwafunye eby'enjawulo
omwoyo gwe Babyloni tegugenda kuyimirira mu Uganda mbakakasa kasita tuwangula ensi ey'omwoyo ey'omubiri kuba kumenya mu jjenje kale. Ku Friday twali tuyina okusoma mu Daniel 5 naye ne tutasobola kugisomamu. Daniel 5 tetwasobola musomamu kuba naye twali tugenda awo ng'apimiddwa n'agerwa nga tatukagana na mutindo n'agibwako. Tetwabusoma tujja buzza Mukama bw'anaaba ayagadde. Olunaku lw'eggulo twabadde ku kuzuukira kwa Uganda nga tubuuza Uganda ezuukira ddi? Bye tukola bye tulina okukola oba tukola bitali byo? Twabadde mu Makko essula 16 olunyiriri olusooka ng'abakyala abaali ne Yesu. Olunaku lwa kuzuukira Yesu yagenda mu maaso n'agenda yonna nga bwe yali. Yayabizza amagomba azuukidde. Bo bazunga ne kalifuuwa, bazunga n'obuloosa okuteeka ku mulambo gwa Yesu. Nimwe mukimanyi nti mu nsi yonna Yesu ye yagaana okuteekebwako ekigambo kya nguligundi. Let Jesus. Abantu bonna bafa ne babeerako nguli. Yobani yakampadde nguli Mandela yafa. Nguli yenna gwe yagala oteeka waawo Yesu yafa emyaka 12 egiyise. After that days sijja emyaka 12 eddi Yesu taliko kigambo let Jesus. Ekyo kiyasooka okugaana kyekyo. Ninga ensi yonna ekimanyi yamutta naye ye taliko kigambo ekyo. Gwoteekawo leeti yenna gweyagala, leeti Mwanga, leeti biki, leeti Itira, leeti Mussolini, baguleeti bonna baafwa. Omugenzi Bishop Nsubuga, Kalidinaali, omugenzi Amansi ne Mapeera abaleeta eddiini. Ayagala okumanya ebyafaayo byabwe gende Nabulagala. Yesu yatalina leeti. Mbunguli tumuni ne bannange. Seba aba TikTok bo beeweddembe bafunamu ka buleeke ne bavaako ne bakomawo gwakubiri. Mu Makko 16 abantu Yesu yazuukidde bo obwongo bukyalookingidde mu mulambo. Ne babagamba oli yazuukidde ali downtown. Oli yazuukidde ali downtown Galilaya mugende gye muli musanga. Uganda ali wa Uganda ali mu town. Uganda ali Galilaya gye muba mu musanga. Ebirala byonna bye muliko mbuno mulambo. O Uganda takyali mulambo yazuukira mu munoonyeze Galilaya. Kamala okudiringa n'abooluganda bano aba TikToker. Kale okumbawumba wiiki kuwedde. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, tukwebazizza olw'olunaku lwaleero Mukama. Ebyaffe biwedde. Nkusaba ojja okukosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ekigambo kyo kiganye Mukama kibe kiramu. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nkusaba okukosomesa oyigirize. Ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nneme okubatasaanira. Ganya ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri bawala bo ne batabani bo. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Omubuulizi Essula 11
essula ye-11 suulanga emmere yo ku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Kansooke ku ekyo kyokka eyavvuunula galo ge makulu gaakyo. Keera ku makyosi g'ensigo ojja kugifuna oluvannyuma ng'ennaku nnyingi ziyiseewo. Temugaana okupatisipeetinga mu buli kintu kyonna ky'olina okukola kati. Kisobola obutakukolera makulu leero naye nga ogenda kukifunako ng'ennaku nnyingi ziyiseewo. His Excellency we yakera ku makya okutuzuukusa yali tamanyi nti biriba bwe bityo essaawa zino. Yasituka single-handedly ng'alina okutuzuukusa okutulaga opposition bweri, okutulaga parliament bwekola, okutulaga Museveni bwakola, byonna najja musajja wattu n'abitulaga n'atugamba parliament terina makulu ngigenzeemu ngirabi. Opposition n'agitulaga n'atugamba ne bano nabo be bamu. Yagenda okukola byakola nga tulabira ddala bali babadde balala era n'olwaleero bali mu kumulwanyisa paka n'olwaleero n'abamwegattako baali bamwegasseeko mulwanyisiza wano kumpi nga bamuli kumpi nga bazze kumuyingira munda bafuuke enjoka naye nga buli lwali alina okweddiwaaminga. N'abaddiwaaminga ne baba nga tebamutuko, n'abaddiwaaminga ne bakola baki, n'abaddiwaaminga ne yeddiwaaminga okukakkana nga bamulemereddwa. Kati basetingako mawo feezi 2. Naye ebintu bye yakola mu 2018 bye bibala bino okulaba nga kati buli omu azuukuse. Waliwo akaana akazanya TikTok mu bibutusi, akaana kalina ekipale ekyobukuuba akakaana kazanye Katikkiro era bannange obucupa adduse obiraba ng'ebyokusaaga. His Excellency yatuzuukusa. Nkugambye Joe Eben yabaddeko keweeru bw'ati nga yenna byakola awo. Yagenza okuyingira mu nnyumba nga kuliko amawulire babadde bataddeko TV emumbu nga kuliko amawulire nga Museveni ayogera. N'ababuuza ani abagambye oteekako Museveni mumugyeko. Kyamugamba temusoteekako Bobi Wine. Ne bamugamba bannanga ago mawulire nti muggyeko Museveni wano. Tajja kubeera ku TV ya wano. Yagambye muggyeko Museveni tajja kwogera ku TV ya wano ne bamuggyako. Ne bamugamba munega ne mawulire mbagambe tewaliyo ga Bobi Wine. Amawulire ga Museveni mugaggyeko. Baana bato naye ekibazuukusa mukimanyi. Ensigo bagisiga 2018 olwaleero gye tuli mu kulyako. Akalembereza akaliwo leero kati ketulina His Excellency yakasiga 2018. Bayibuli egambye fuluma osige ensigo n'omutima ogw'okugiryako ng'ennaku ziyiseewo nnyingi. Ife Museveni yatukola ekintu omulembe gwaffe abadde agwonoonye tukolera mu ddiiru tukola kyalwaleero. Tukola kyalwaleero bwe tukikola leero nga tetusobola kiryako leero bana ebino ebintu biteganya nga tuvaawo. Bayibuli egambye esiga otomanye ennaku bwe ziyitawo nnyingi ojja kuba ojja kukiryako oluvannyuma lw'ennaku nnyingi. Museveni atuleetedde okututeekamu enkola etalowooza ku mulembe gutuli mu maaso. Nti Museveni juuzi yasindise Nabbanja mbwagenda ateese abazungu batandike okutuula ku ssente ez'ebbanga eddene nga tuzisasula mu myaka 4. Train gye tulina mu Uganda abafuzi b'amatwale be bagireeta bw'eba eyitawo muganda wange. Ennyumba zeeyabya parakata 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 naye ane olunaku lumu mujja kunsanga nga nkubajje n'empi. Katumba wamala onyuma oluyi mu kiwundu ky'essasi. Ate Katumba wamala nja kukuba engolo mu kiwundu ky'essasi wali wennyini we baatunga nkufokota engolo mu kiwundu ky'essasi.
oddeyo bakulongoosa omulundi ogwokubiri era mulirwanaawo bw'awasa omukazi omweru owuwo tomugoba mbu olwayogedde amagezi Katumba amala nja kukuba engolo mu kiwundu ky'essasi ojja kuddamu ojjukira olunaku olwo Kakatumba kakoze eki iye ate bannange Kakatumba bakattira ki nga nkukubye engolo ojja kuddamu owulire nga byessase ddala